We are going to talk about, I'm going to share about something that is very known to us, that is near us, that is very close to us, yet it is very hard to recognize, and that is pride. Ngenda kwogera ku kintu ffenna kye tumanyi nga kitwetoolodde kiri kumpi naffe naye ate nga kizibu kya kumanya nti tukirina era nga ge malala. Now, I'm not speaking about pride because I'm not proud. I don't know. I may be somehow proud, but the gospel is not for only those who are listening, but it is also unto me. Kakati soogera ku malala nga nze yakiwangula atali wa malala simanyi gayinza okuba nga mwegali naye enjiri si yaabo bokka abawuliriza wabula nange mwennyini agibuulira. The Bible says in the book of Hebrews, Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abebbulaniya that the word of God is a two-edged sword. nti ekigambo kya Katonda kitala kya bwogi bubiri. So as it cuts across you, it also cuts across me. Kakati nga kisala gy'oli ne wange kiba kisala. I also pray that the Lord may help me not to feed more my pride to come out, that I may quench it every day. Era nange nsaba Mukama nnyambe nti nneme okuliikiriza amalala gange wabula bulijjo mbeere nga nnwana okugakunkumula wansi. What is pride? Kaakati amalala kye ki? There are so many definitions. Waliwo ennyinyonnyola nnyingi. But pride is being selfish. Naye amalala kwe kubanga weerowoozaako wekka. Pride is thinking about yourself excessively, above self, above what you are. Amalala kwe kubanga weerowoozaako nnyo waggulu okusinga ekyo ky'oli ate nga weerowoozaako nnyo. Having excessive self-love. Okubanga olina okwagala kungi ng'okuko nga weeyagala nnyo gwe nga ggwe. Thinking you are your worth is higher than what you actually are. Ng'olowooza nti gwe kyo ky'oli kiri waggulu nnyo ate n'okusinga ddala ky'oli mu buliwo. Having the focus on yourself. Nga buli kintu okitunuuliza gwe nga ggwe. Being self-centered. Nga weerowoozaako nga ggwe buli kimu ky'olowoozaako nga kye kyetololerako ggwe. That is how pride behaves. Kakati amalala weegatyo wegeeyisa. That is why it exalts, it fronts the word I. Y'ensonga lwaki amalala gagulumiza nnyo nze era buli kaseera gakulembeza nze. And the I, let me say it is capital. Era obwanze kaŋŋambe nti buli mu capital letters. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. All you want is to be recognized. They have not acknowledged me. They have not recognized me. Gwe buli kyonna ky'oyagala kwe kubanga bakulabawo ye tebanneebazizza tebandabyewo nga nze gundi. I have done that. If it was not for me, if I did not help, if I did not come up, if it were not for me. Ekyo nze akikoze singa tabadde nze, singa si nze yavuddeyo, singa teyabadde nze nga nze yayimiridde. Pride is always self-centered. Amalala bulijjo gaba geetolera ku ggwe omuntu omu. And it desires to elevate you even beyond your level. Era gaagala nnyo kwambusa n'okusukkuluma eddaala lyo we liri. Pride was birthed by the devil. Kakati amalala gazaalibwa Sitaani mwene. It was birthed, it is the DNA, it is the character, it is the nature of the devil. Amalala ndaga butonde ate era mbala ate era mbeera eya Sitaani. In the beginning, mu ntandikwa,
when the devil was tempting Eve Sitaani bwe yali ng'akema Kaawa to eat of the forbidden fruit, okubanga alya ku kibala ekitakirizibwa, all that was in the temptation was pride. byonna ebyo ebyali mu kikeme ekyo gaali malala, Telling the woman, ng'agamba omukazi, you are more above, you are not what you are. Only accept to eat on the fruit, then you will be like God. You will not be on that level. You will be elevated to another level. Sitaani yali agamba omukazi nti nga bwe weeraba ekyo si ky'oli, naye gwe lya buli ku kibala ogenda kulaba ng'oyimusibwa obeere nga Katonda, mubeere ku ddala lye limu ng'otegeera nga ye. Remember, man was created in the image of God. Jjukira omuntu yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. And in the days in the Garden of Eden, Adam was communicating with God direct. Era mu lusuku olwa Eden, Adamu yali ng'ayogerezeganya ne Katonda mu buliwo. And the Bible says that every evening the Lord would come and visit Adam. Era Bayibuli egamba buli kawungezi Mukama yajja n'akyaliranga Adamu. But the devil in his pride, he told the woman, you will be like God. How? It is pride. You will be like God. You are not at that level, but when you eat the fruit, you will be like God. You will not be on that level. Naye Sitaani mu malala ge bwe yali akema omukazi yamugamba nti bw'onoolya ekibala ogenda kuba nga Katonda, ogenda kwambusibwa obeere nga ye, kye weeraba nga ky'oli ekyo si ky'oli. This is the same thing that the Lord saw in the heart of the devil. Era kino kye kintu kye kimu Mukama kye yalaba mu mutima gwa Sitaani. The devil did not sin at a seeable sin or something that you can present. Sitaani teyakola kibi kirabikako oba ekibwatuka ennyo. But the Lord saw in his heart. Naye Mukama yalengera mu mutima gwe. He saw pride there. Yalabamu malala. And actually pride begins in the heart. Ate ng'era amalala gatandikira mu mutima. When you get those thoughts in your heart, bw'otandika okufuna ebirowoozo ebyo mu mutima gwo, and you begin to say, nga tanfukaamiridde tanzisaamu kitiibwa. n'otandika ogamba, how come she has not knelt down for me, she doesn't honor me. Nze omutuma omulamba ne bampeera ku sowaani ya plastica. Me a full apostle and they give me food on a plastic plate. Nze sisulaawo. Me, I cannot spend a night there. Nze ebyo sibyambala. I cannot wear such clothes. There are always thoughts in your heart. Bulijjo bibeeranga birowoozo mu mutima gwo. Nze oyo simubuuza. Me, I don't greet such a one. Nze oyo tantwalira budde. That one can never take my time. One time, some time ago, we were going to a certain country. Ebiseera eby'emabegako twali tugenda mu nsi emu. And we met with a certain apostle. Ne tusisinkana n'omutuma omu. So we were talking, and then, the conversation went, and we had to tell him we are going in this country. Kakati twali tunyumya ne tunyumya emboozi n'ewanvu, twalina omugamba nti tugenda mu nsi eno bweti ne bweti. And the apostle asked, olwo omutume n'atubuuza, what are you going to do in that country? Mbu mugenda kukolayo ki eyo mu nsi eyo? What are you going to get in that country? Mugenda funa ki mu nsi eringa bwetyo? I no longer go to such countries. Nze sikyagenda mawanga bwe gatyo. Me, I go to these countries. Nze ngenda mu nsi bwe ziti. Those people cannot even refund your ticket. Abo abantu tebasobola na kuddizaawo ssente z'okweseza mu tiketi yo. Yet when I go to such and such countries, even if I preach, even if I don't preach, a person can just bless you with money. Naye ate bwe ngenda mu nsi zino ennene ne bwe mba mbuulidde oba sibuulidde, omuntu asobola okuwa omukisa ogwa ssente. I cannot go to such countries. Nze siyinza genda mu nsi bwe zityo. And we beheld the pride speaking. Ne tulabira ddala ng'amalala wamma googera. But the vision differs anyway. He has his own vision. We also had
our own vision. naye omanyi okwolesebwa kwawukana yalina okwolesebwa okukwe ate nga naffe twalina okwaffe Because our vision is reaching out to hearts. kubanga okwolesebwa okwaffe kwe kukwata era okutuuka eri emitima Wherever there are hearts, we have ministry there. yonna emitima gye giri tulinayo obuweereza It doesn't matter those hearts are in which countries si nsonga emitima egyo giri mu nsi ki or they are in which places. oba giri mu bifo ki So long as they are hearts, kasita gibanga mitima there is ministry for us. awo wabeerawo obuweereza era nga bwaffe Praise the name of the Lord. erinnya lya mukama lyebazibwe Isaiah 14, this popular scripture, you know it. Yesaaya 14 ekyawandiikibwa kino bangi tukimanyi Isaiah 14:12. Yesaaya 14 olunyiriri lwa 12 How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit on the mountain of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yesaaya 14:12 ng'ogudde okuva mu ggulu bwe munyenye ey'enkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaga gwe yameganga amawanga n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange kusinga emmunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono ndirinnya okusinga ebire we bikoma ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Praise the name of the Lord. erinnya lya mukama lyebazibwe. I'm trying to draw here something. Ndigezaako okubaako ne kyenkuba wano. Manya amafuta g'ebyokulabirako tebaagankubira. You know the anointing of giving with illustrations, they didn't cane it for me. Praise the name of the Lord. erinnya lya mukama lyebazibwe. This is what the devil is saying in his heart. Kakati kino sitaani kyagamba mu mutima gwe. And it is in the heart. Era nga kiri mu mutima. That I'm going to put my throne Nti ngenda kuteeka namulondo yange. On the farthest north of the north. Eyo waggulu w'obukiika. The farthest side of the north. Eyo waggulu w'obukiika mambuka. North is the highest point. Kakati mambuka lyeddala erisingayo okuba erya waggulu ennyo. Which means he wanted to be there above, where even above the stars of God, there above. Ekitegeeza nti yali ayagala kubeera waggulu ennyo era waggulu w'emmunyenye za Katonda. After seeing kakati ng'amaze okulaba that where he is, nti awo we yali it is not worthy of him. kyali tekimugwanira nnyo. Why? Lwaki? Because he took himself as a person, as the angel that is most adorable, most decorated, the most of all. Kubanga yali yeetwalanga malayika asinga obulungi, atimbiddwa, ayooyooteddwa, ate era omugulumivu asinga bonna. In the book of Ezekiel, mu kitabo kya Ezekeeri, they shared an image of how Lucifer was. Batusigira ekifaananyi engeri Lucifer gye yalimu. Ezekiel 28. Ezekeeri essuula 28. Because pride does not come kubanga amalala tegajja until there's something that touches it. paka nga waliwo ekigakutteko. The whole chapter is beautiful. Essuula yonna nnungi okuzaama.
Let me just be skipping, reading some. Verses 3. Behold, you are wiser than Daniel. There is no secret that can be hidden from you. With your wisdom and your understanding, you have gained riches of yourself and gathered gold and silver into your treasures. By your great wisdom in trade, you have increased your riches, and your heart is lifted up because of your riches. Therefore, thus says the Lord God, because you have set your heart as the heart of a god. Behold, therefore, I will bring strangers against you, the most terrible of the nations, and they shall draw your swords against the beauty of your wisdom and defile your splendor. They shall throw you down into a pit, and you shall die the death of a slain in the midst of the seas. They are shading us the image of the devil in the image of this king of Tyre. Batusigira ekifaananyi kya sitaani nga kiringa mu kifaananyi kya kabaka ono w'e Tyre. Verses 13. Olw'ekumi n'essatu. Son of man, take up a lamentation for the Lord, for the king of Tyre, and say to him, thus says the Lord. And then he begins, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Remember, in these first verses, he spoke about gold, he spoke about riches, how he was a great business person. Then we come here, he speaks about perfection and beauty. Verses 13. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, and emerald, with gold, the workmanship of your timbrels and pipes were prepared for you on the day you were created. 14. You were the anointed cherubim who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fuel stones. You were perfect in your ways from the day you were created until iniquity was found in you. By the abundance of your trading, you became filled with violence within you, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroy you, O covering cherubim, from the midst of fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you down. I cast you down to the ground. I lay you before kings that they may gaze at you. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. When we look at the devil, bwe tutunuulira sitaani, there are things that are spoken about him waliwo ebintu ebimwogerako that made him think ebyo ebyamuleetera okulowooza the position the Lord had given him nti ekifo Mukama kye yali amuwadde as the covering cherub nga malayika abikkako was not enough. nti kyali tekimumala. For him to begin to think in his heart that he's going to shift his throne from where he's positioned to another position. Ye okutandika okulowooza nti agenda kusitula namulondo ye bwe yali agitwale mu kifo ekirala. The Bible speaks about his beauty. Bayibuli etubuulira ku bulungi bwe. These are some of the things that tickle our pride and it comes up. Bino bye bimu ku bintu ebizukusa amalala gaffe ne gavaayo. The Bible speaks about splendor. Bayibuli eyogera ku bulungi bwe.
If you are a covering angel, then you cover some angels. So you are a leader, you have position, you have honor. Bw'obanga gwe malayika abikkako kitegeeza olina abalala b'obikkako kakati oli mukulembeze ate oli wa kitiibwa. The devil was the angel who was leading worship. And the Bible speaks and it says all the instruments that are used in music were made from within him. Sitaani yali malayika akulembera okusinza era Bayibuli egamba nti ebitaasa byonna n'ebikozesebwa mu kusinza byakolebwa okuva mu ye. Like these days there is a group that sings, they only sing, but when they are singing you feel as though they have also some machines because the way their voices come out, they are very beautiful. Ng'ennaku zino waliwo ekibinja ky'abavubuka abatera okuyimba naye nga tebakozesa byuma naye bakuyimbira oluyimba babeera ng'okuliko ebyuma kubanga amaloboozi gaabwe gavaayo bulungi. For those who are anointed to do that, to have beautiful voices, there are those instruments, they are hidden, they are invisible, but they are in the voices. Eri abo abaliko amafuta okuba n'amaloboozi amalungi wabeerawo ebyuma ebyo nabyo nga biva mu bo naye nga te bayimba babeera nga bakuba ebyuma byennyini ebyobuliwo. So Lucifer did not need a guitar or the jazz or what. For him he would just begin and everything was embedded in his worship. Kakati Setaani teyeetaaganga nnanga oba teyeetaaga jazz oba ebikuba byonna naye yatandika butandisi kuyimba era nga buli kyonna kiva mu ye nga kiri mu ye. His glory and splendor. Mu kitiibwa kye n'obulungi bwe. The Bible says he was walking amid his fairest stones. Bayibuli egamba nti yatambuliranga mayinja g'omuliro. But those fairest stones were very glorious. Even himself, he was dressed in garments made of stones. Naye amayinja ago gaali ga kitiibwa nnyo ate naye mwennyini Setaani ebyambalo byali byakolebwa mu mayinja amalungi ag'omuwendo. Very precious stones. Amayinja ag'omuwendo ennyo. I think we understand gold. Ndowooza ffenna tutegeera zaabu. I don't know whether you have seen jasper. Simanyi oba topaazi mumulabyeko. You may know diamond. Muyinza okuba nga mumanyi diamond. There are 12 stones. Amayinja we gali awo ga bika 12. The Bible says Bayibuli egamba they acted as his covering. Gaakolanga ng'ekibikako kye. Very precious. Nga ga muwendo nnyo. And they were sealed in perfection. Ate nga gaakolebwa mu kutuukirira. That all that Lucifer was, buli kyonna Setaani kye yali, he looked at himself yeetunuulira and thought in his heart. n'alowooza mutima gwe. The Bible said Bayibuli egambye that you thought of yourself as God. Verses 2. Verses 2. Because your heart is lifted up and you say, I am a God. Kubanga omutima gwo gugulumizibbwa era gwe n'ogamba nti nange kati ndi Katonda. You know, you may be a secretary. Oyinza okuba ng'oli secretary. You look at yourself. Ne weetunuulira. You have the long nails. Ng'olina enjala ez'empanvu ensiige. Mrs. Boss does not even know where they make those nails from. Ate nga mukyala wa boosi wo tamanyi na njala ezo gye bazikolera. You have the figure. Ate gwe olina figa ennungi. You know how to make up the lips. Omanyi engeri gye basiigamu emimwa egyo. You know the English. Oluzungu lwonna olulina olumanyi. You do the quick typing. Ng'omanyi okutayipinga obulungi ku kompyuta mangu. And then you think in your heart that actually it is you who is worthy to be the boss or the Mrs. Boss. Kaakati gwe ne weelowooza mu mutima gwo nti naate gwe yandigwanidde okubeera mukyala wa boss oba gwagwanidde okubeera boss yennyini. Because pride does not come without anything. Kubanga amalala tegajja nga tewaliwo kintu kwe geekutte. And it begins from the heart. Ate ng'era gatandikira mu mutima. Considering what you are. Nga otunuulira ebyo by'oli. Someone said, omuntu omu yagamba, and I think actually it was Bishop, era nsuubira yali mulabirizi, that we shall know whether you are humble when you have gotten money. Nti tulitegeera oba oli mukkakamu ng'omaze okufuna ssente.
Because money is one catalyst that ignites pride in us. Kubanga essente ekintu kimu ekizuukusa era ekikoleza amalala munda mu ffe. Money. Sente. Someone gets money. Omuntu afuna sente. They change their number. Ne bakyusa ennamba zaabwe ez'essimu. Because some calls they are fed up of them. Kubanga abantu abamu ababakubira babeera babakooye. Then they get the private one. Those who are essential to them, they call on that private number. Kakati ne bafuna ennamba abalala gye batamanyi awe baagala babakubire bakuba kweyo ennamba. The other one, they leave it to the commoners. For them, they deal with those with money because they got money. Eri endala baagirekera bali aba bulijjo bo bakolagana abo abalina ssente kubanga baafuna ssente. I may be saying these things and someone is like, kakati gobo manyichi oba watuse wali obaddeko awo ng'essimu evuga tekutuka. Oyina okubeera nga, you know, I understand. At least I have been with someone who is famous. Ebintu ebyo mbitegeera kubanga nina gwe mbaddeko naye nga muntu munene. But you can maintain one number and everyone reaches you. Naye osobola okusigala n'ennamba ey'emu wadde ofunye ssente buli muntu ng'asobola okutuukako ng'otuukikako. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Amiina. I told you. Nabagamba. Pray for yourself. Mwesabire. These capsules of humility. Empeke zino ez'obukkakamu. They are not easily swallowed. Tezimirika. When you hear any resistance, bw'owulira okuziyizibwa kwonna, manya kapisa ewagamidde mu mulimiro. Just know that capsule is stuck here in the throat. Kasita gwe owulira ng'otandise okuddamu omubuulizi. If you feel you're answering back the preach about what they are saying. Hallelujah. Hallelujah. This angel considered himself of a high class that is even higher than the angels, the stars of God. Malayika eno yeetwala ng'eri waggulu nnyo okusinga bamalayika bala bonna era ng'erowooza esinga n'emmunyeenye za Katonda. Because pride is never satisfied with the state where it is. Kubanga amalala tegali kusibwa n'eyo embeera oba ekifo omuntu w'abeera ali. Wow, I want to speak about the dangers of pride. Kakati olwo nnaayogera ku bibi eby'amalala. Of course, through the text we have read, I know you have seen and pointed out the things that may cause pride in you. Byekuume. Okuva ku kyawandiikibwa kye tusomye manyi nti obadde ogoberera era manyi nti olabye ebintu ebyenjawulo ebiyinza okukuleetera amalala. So I request you to guard yourself of them. Obulungi, beauty, ebitiibwa, honor, obugagga, riches, and all the what they have told us about splendor. n'ebirala bye batugambye ng'okkirira. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. But there are dangers in pride. Naye ate waliwo ebibi ebiva mu kuba n'amalala. It is very, very dangerous to be proud. Kibi nnyo okuba ng'oli w'amalala. You may be proud and you don't know that you're proud. Oyinza okuba ng'oli w'amalala naye ate nga mwana tokimanyi nti olina amalala. Because it is actually hard to acknowledge that you have pride. Kubanga kikaluba nnyo gwe okukkiriza nti ddala kituufu nina amalala. One day we were talking with Bishop. Olunaku lumu twali twogerezeganya n'omulabirizi. I will not say the conversation. Sijja kubabulira mboozi gye twalina. But when I replied, naye bwe namuddamu, he told me that is pride. Yaŋŋamba ago malala. At least he would tell me point blank that is pride. Not one time. Ye yaŋŋamba nga mubuliwo nti ago malala si mulundi gumu sebiri. You've been talking and then you're like, ago malala. Mwogera ne mwogera and afterwards he tells you that is pride. And I know those areas. Era mmanyi I pray the Lord helps me, I subdue them. Era nsaba nti Mukama nsobozese nzimementule nziwangule. I also pray for you that you get someone who will be open to you and tell you that is pride. Naawe nkusabira nti ofune omuntu omwerufu anaasobola ng'okugambako nti gundi ago malala. Because in most cases when you act
proudly people bear with you. Kubanga ebiseera bingi bwe tweyisa mu ngeri ey'amaala mwana wattu abantu batugumiikiriza ne batumanyiira. They just bear with you and you move that journey, but you are actually being very proud in their midst. Abantu bakuyiga buyizi n'osigala n'ekyo n'otambula olugendo naye ate osigala oli w'amaala mu masekkati gaabwe. Number 1. Ekisooka. Pride opposes God. Amalala garwanyisa Katonda. Remember, we have been saying Jjukira tubadde tugamba that the nature, the character, the DNA of God is humility. nti endagabutonde n'embala n'enkola ya Katonda bwetowaze. Now, pride is the DNA of the devil. Kaakati ate amalala ndagabutonde ya Sitaani. Those two are parallel. Ebyo ebibiri tebirisisinkana. When you belong to the other side of pride, bw'oba oli ku sayidi eri ey'amalala you cannot belong to God. tosobola kubanga oli wa Katonda. It opposes God. Garwanyisa Katonda. When God says don't eat of the fruit, pride says eat, you will be like him. Katonda bw'agamba nti togeza n'olya ku kibala, amalala gakugamba gwe kiryeko ogenda kubanga Katonda yennyini. Exodus chapter 5 and verses 2. Okuva essula ya 5 olw'okubiri. Pharaoh in his pride he says, who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go. Okuva 5:2 Falaawo n'ayogera nti Mukama y'ani nze mpulira eddoboozi lye okuleka Isirayiri. Simanyi nze Mukama era nate sirireka Isirayiri. Pharaoh in his pride, Falaawo mu malala ge, he even asks, who is God? abuuza n'okubuuza Katonda y'ani. Sometimes the Lord may be speaking to you, Ebiseera ebimu Katonda ayinza okuba ng'ayogera naawe. but the vessel he's using, it is despisable. Naye ate ng'ekibya ky'akozesa kinyoomebwa. By the way, we should be very careful with people that seem to be despised. Tuteekeddwa okuba abeegendereza ennyo n'abantu abo abalabika ng'abanyoomebwa. Abanyomebwa mu maaso go. Those who are despisable in front of you. Because in most cases, if the Lord wants to pull down your pride, he will bring low level people, things that bring you low. Kubanga ebiseera bingi Mukama bw'aba ayagala okussa wansi amalala go akuleetera abantu nga bali wansiko ku ggwe. Because he cannot beat up pride with pride. He will Kubanga beat up pride with humility. Tosobola kuba malala na malala wabula amalala tugakuba na bwetowaze. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So Moses comes before Pharaoh, is stammering. The Bible says that God told Moses, you go to Pharaoh, you'll be like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be like the prophet. So it was as though when they reach Egypt, Aaron would be speaking, because for him he had good speech. But when we reach in Egypt, when they were in Egypt, we don't see Aaron speaking anywhere. We see Moses speak, and Moses said to Pharaoh, and Moses said to Pharaoh. Now this was a man who was even stammering. Kakati Katonda atuma Musa eri Falaawo ate nga Musa ananaagira tamanyi kwogera. N'amugamba nti genda ne Aaron muganda wo kasita ye ayogera bulungi. Naye mu buliwo bwe tutuuka e Misiri tulaba nga Aaron ayogera eri Falaawo, tulaba nga Musa yayozegera ne Falaawo era ng'amuddamu ng'amugamba Katonda by'amutumye. And Pharaoh looks at them and is like, who is God? Falaawo n'abatunuulira nga yeebuuza nti Katonda y'ani. Look at even his messengers. They even don't know how to talk. Tunuulira nno ne baatumye tebamanyi na kwogera. By the way, if you consider the side of Pharaoh, he had so many reasons as to why not to let the children of Israel go by the hand of Moses. First of all, he had raised him. Secondly, he was stammering. He was looking at him and despising him.
bw'otunuulira sayidi eya Falaawo oyinza okugamba ddala kyali kizibu okuta abaana ba Isirayiri nga Katonda atumye Musa kubanga ekisooka Falaawo eyakuza Musa, ekyokubiri Musa yali ananaagira ate yali anyoomebwa. Kati Falaawo ku nsonga ezo ng'agamba sijja kuta bantu bano kubanga Musa ayogedde gye ndi. And he was saying, you Moses, what are you talking about? Era ng'amubuuza gwe Musa biki by'oyogera? But behind Moses there was God. Naye ate emabega wa Musa waliyo Katonda. And God had not chosen to use any honorable person. He had chosen Moses. Era Katonda yali talonze muntu mulala yenna wa kitiibwa nga ye w'okukozesa wabula yali alonze Musa. But because behind Pharaoh there was pride, he opposed the voice of the Lord. Naye olw'okubanga emabega wa Falaawo waliyo amalala, Falaawo yagaana okukkiriza Katonda kye yali amugamba. Pride will show you many weaknesses around people that you despise them, that you don't care about them. Some preachers even feel for them they are not worthy to speak the word of God to certain category of people. Amalala gagenda kulaga obunafu bungi obw'abantu abo b'onyooma abakwetoolodde. Mwana wattu ababuuliza abamu bagamba tebasobola na kuwulira kigambo kya Katonda eri klasi ezimu ez'abantu. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Another one. Ekyokubiri. Pride leads to a downfall. Amalala gakulembera ekigwo. Pride leads to a downfall. Amalala gakulembera okugwa. Of course, we have already read about the devil. Twasomye dda ku Sitaani. How he was thrown. The Bible says, I cast you out from the holy mountain and I cast you down. Bayibuli egamba nti nkusudde okuva ku lusozi olutukuvu era ne nkusuula wansi. You can imagine from all those glories where the devil was. Oyinza okiteeberezaamu ebitiibwa byonna Sitaani bye yalimu ng'ali waggulu. But because of that ever wanting virtue to be filled with honor, to be filled with glory, that virtue of pride, he lost everything. Even he lost eternal life. Naye olw'ebbanga eryo bulijjo eritulimu nga liyayana nga lyagala okukkusibwa nga lirowooza w'oli tewamala, Sitaani yafiirwa byonna, yafiirwa n'obulamu obutaggwaawo. Because he cannot go back to heaven. Kubanga takyasobola kuddayo mu ggulu. Actually, another danger, if you're proud, you will also lose eternal life. Obubi obulala bw'obanga oli muntu w'amalala togenda na kusikira bulamu butaggwaawo. If the devil was cast out of heaven because of pride, bw'abanga Sitaani yagobebwa mu ggulu ku lw'amalala, that sieve is still there on the doorway to heaven. Akasengejja ako kakyaliwo wali ku mulyango guyingira eggulu. Any pride in our heart will not enter heaven. Buli mutima gwonna ogw'amalala tegugenda kuyingira ggulu. Because the devil was already chased. Kubanga Sitaani ye yasalirwa dda n'agobebwa. That is why he's working so hard that he tells you, you are high, you are this, you are that. You also begin to say, I, so that he gives you his character, and then okome ku mulyango naye kiddira eri. Yensonga lwaki Sitaani buli kaseera abakuba akama nti oli wakabi, oli waggulu, gwe gwasinga, such that you also don't make it there and you end at the door. We are advised tuwabulwa that everything that we achieve on planet Earth, nti buli kintu kyonna kye tufuna ku ssemazinga nsi, we put them under our feet, byonna tubiteekenga wansi w'ebigere byaffe, but not in our hearts. Naye so si mitima gyaffe. Because when they sit in our hearts, kubanga bwe bimala ne bituula mu mitima gyaffe, they ignite pride. Bikoleza amalala. But when we consider them to be nothing, to be just utensils to use, newe tubitwala ng'ebikozesebwa era ebitaliimu ku bigere byaffe, they don't make meaning to us and they don't corrupt us. tebikola nnyo makulu gye tuli era tebitwonoona. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. The book of Esther. Ekitabo kya Eseza. We find this man you all know called Haman.
tusangayo omusajja ono mwenna gwe mumanyi ayitibwa Kamani. Haman was an official in the kingdom of Kabaka Akaswero. That word in English, this younger girl knows. Haman was an official in the kingdom of that king. He on a very high rank. Yali ku kitiibwa kya waggulu nnyo. Next to the king. Nga yaddirira kabaka. Advising him on matters of a whole, they call it a what? You know, this kingdom, it was a very, very big kingdom. Obwakabaka buno bwali bwakabaka bunene nnyo. I don't want to read, but the Bible says it is stretched from wherever. You will read chapter 1. Onoosoma Eseza essula esooka. Obwakabaka nga kabaka asobola okuyita embaga n'atuuza abantu okumala emyezi 6. A kingdom whereby the king can make a wedding and then he hosts people for over 6 years. 6 months. 6 months. Nga mu myezi egyo 6 abalaga ebyobugagga bwe balya bwe banywa. And in those 6 months he's showing them how rich he is, and they eat, they drink day and night. Nze mpulirako ngambe obwakabaka ngambe ntya kale abantu batuyita okutugabula. People normally invite us to serve us with it. Ng'ate bantu bagagga ngolooza bagagga. And when you think they are really rich people. Naye munange tosobola kusulayo nnaku 2. Embaga webeera yabadde ya Sande, jangu ku Sande lya ku olwo, ku Mande tebaagala kulaba ku muntu n'ogu. But you cannot stay in their home for over 2 days. If the wedding was on Sunday, come on Sunday, attend it and leave. But even in State House, I have not heard of any feasts that go on for even a week. Era ne mu State House suulirangayo bijjulo ebibeerawo okumala wiiki nnamba. But this man was displaying his riches to the kings from different provinces that he had invited. The Bible says 6 months. Naye kabaka ono yatuuza abantu bano emyezi 6 ng'abalaga obungi bw'obugagga bwe na byonna bye yalina ng'abaliisa ng'abasuza. Verses 4. When he showed the riches of his glorious kingdom and the splendor of his excellent majesty for many days, 180 days in all. Those are 6 months. N'ayoleseza ennaku nnyingi obugagga bw'obwakabaka bwe obw'ekitiibwa n'ettendo ery'obukulu bwe obutasingika ennaku 180 gy'emyezi 6. Kati gwe woba nnambuza ebyobugagga bwo simanyi oba olunaku nduweza nga mbirambula. Now for you, if you're showing me your riches and you're taking me around, I don't know whether I can take a whole day touring and seeing your riches. Nogamba Mami Favor njagala ojjeko ewange olambule ku bintu bye nkola. You say, Mami Favor, I want you to come at my place and you take a tour about the things that I do. No nambuza amakaago. You take me around your home. Ngenda okugamaliriza nga nkoye njagala kachai. By the time I finish, I am tired and I want a cup of tea. No nywesa kachai no ngamba omaze. You give me a cup of tea and then you ask me, are you finished? Jangu tugendeko mu farm. Let us go to the farm. Tusookera mu yankoko. First the one of the chicks. Ne neetooloola ey'enkoko. Then I rotate around about the chicken farm. Ngenda ogimalanga lunch. Then after that it is lunchtime. Nendya lunch. I have the lunch. Nga tugende mu yente. Then let's go to the cattle farm. Eyo tojja gitambulamu butambuzi kankuvuge tukole ride. That one you want to walk, let me drive you. Tugenda okumala nga obudde buzibye nokowankoye ne neebaka. By the time we finish, it's already dark and I'm even tired and we just sleep. Enkeera noga nkutwala ku maduuka ag'omu kibuga. Then the next day you tell me, I'm taking you around my shops in Kampala. Ne tugenda mu maduuka. Then we go and see around the shops. 180 days ng'omusajja alambuza glorious kingdom abantu. Ennaku 180 when this king is showing his riches to the people. Oyo ye kabaka Akaswero kyovala n'erinnya lye tomala galyogera. That is King Xerxes. That's why you cannot even just say his name. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katono omusajja Hamani. Now this man, Haman, musajja alina position ey'amaanyi etuuka ku musajja bw'ati. Oyo musajja teyali mutono.
is a man in a position, a great position, who can reach to the other king. He wasn't a normal person. Ng'alaba alina ekitiibwa kinene kubanga nga ategeera position gy'alimu n'omusajja gw'ali okumpi. Musajja w'amaanyi, bwakabaka bw'amaanyi. Haman was seeing himself in a great position because he's next to a great king, and it's true, he was also a great man. Amalala ne gamulya. And pride ate him up. Ne gamugamba okusinziira ku position kabaka gy'akuwadde. And told him, basing on the position the king has given you, buli muntu oba oyita asaana n'avunnama tebalina nakutunuulira maaso gaabwe gayinza okukumalako kkala. every person, once you're entering, they deserve to bow down. They don't even deserve to look at you. They may finish your color out of your skin. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. And Mordecai is like, Naye, I know who to battle. I cannot battle Haman. Yes, I understand his position. He's next to the king, but I cannot battle him. Naye Mordecai n'agamba nti manyi kyendi ate manyawo ow'okuvunnamira. Sigenda kuvunnamira Kamani. Kituufu muwe ekitiibwa naye sigenda kumuvunnamira. To Mordecai, it was not pride, because you may think that, but also Mordecai was proud. Why didn't he battle Haman? Eri Mordecai tegaali malala kubanga oyinza ogamba ne Mordecai yali wamala lwaki teyavunnamira Kamani. Because that honor, Haman had assumed it, given his position. Because we said pride wants to put you above where you are actually. So he had assumed much more honor than what he is worthy of. Kubanga ekitiibwa ekyo eky'okumuvunnamira Kamani yali akyeyagaliza bwe yagaliza naye nga tekimugwanira kubanga malaga kujja mu kifo ky'olimu ne gakwambusa mu kifo ky'otagwanira. Ne gakulowoolezesa nti buli omu alina okuvunnamira, buli omu alina okutya, buli omu alina. Not everyone. And it makes you think everyone has to fear you, everyone has to bow down before you, and everyone has to respect you. Naye nga ate si buli muntu. So chapter 3 verses 6. Kaakati essula ey'okusatu olunywa olw'omukaaga. Okay, verses 5. When Haman saw that Mordecai did not bow or pay him homage, Haman was filled with wrath. But he disdained to lay hands on Mordecai alone, for they had told him of the people of Mordecai. Instead, Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, the people of Mordecai. Awo Kamani bwe yalaba nga Mordecai teyakutama so teyamuvunnamira, kale Kamani n'ajjula obusungu, naye n'alaba nga tekugasa okukwata Mordecai yekka, kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Mordecai bwe baali. Kamani kyeyava asala amagezi okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bwonna obwa Akasel, abantu ba Mordecai. Kale wulira amalala. Now listen, hearken to such pride. Ndabyeko abaami. I have seen husbands ng'abakyala baabwe mbu tebabasaamu kitiibwa. that their wives do not respect them. Naye bw'aba ayogera ekigambo ekyo, But when a man is speaking out that word, ajjula obusungu. he all gets filled up with wrath. Wano ne wasala omusuwa. And a vein comes here, Ne wano ne wasala omusuwa. and even this side another vein comes out. Naga mukyala musumba oyo mukazi tanzisaamu kitiibwa. And they say, Mommy, that woman does not respect me. N'olaba obusungu nga bumujjudde olw'amalala ge gadimandinga ekitiibwa nti bw'otegawa kitiibwa gazaala obusungu. Ajula omukwata bw'ati oba amukola atya oba amuyuuyeyuuyo oba you know. And you see wrath taking over his whole body because his pride demands respect from his wife. Haman, Haman, just omuntu obutamuvunnamira obutafukamira ng'ayita. just someone not bowing down when he was passing. N'ajjuzibwa obusungu. He was filled with wrath. Omanyi abantu abamu olw'okuba alina pride, omuntu atamuwa kitiibwa kyalina kufuna, asobola bw'abeera boss ayinza n'okufuna waawo ensonga anaakusalako n'omusaala. You know, some Obusungu bumuluma, lwaki tomuwa kitiibwa kimugwanira?
Some people who are proud, when they, let me say it's your boss at a place of work, when you don't give them the respect and they demand it from you, they can even get a small issue and they dismiss you from your place of work. N'agamba okusinziira ku kino kye mpulira si Mordecai yonna yekka abantu be bonna. And he said, basing on what I am feeling now, not only Mordecai is going to die, all these people. Bonna bambi abaafukamira n'abatafu Mordecai yekka yataafukamira abalala abaafukamira naye n'agamba bonna tugenda kubasaanyaawo. All the Jews, since Mordecai was a Jew, we are going to kill them. Those who knelt down and those who didn't bow down for him, we are going to destroy all of them. Obusungu obuzaaliddwa amalala. Wrath being birthed by pride. Bannange busobola okwonoona ebintu. It can totally destroy things. Ono omusajja yaluka olukwe. This man came up with a scam olutisa abayudaaya bonna. To kill all the Jews. Naye jjukira twogera kigambo nti amalala agakulembera ekigwo. But remember, we are upon the aspect that pride leads to a downfall. Ekitabo ky'Engero 16:18. Proverbs 16:18. Chapter 7, Esther, chapter 7 and verses 10. Eseza musanvu olw'ekkumi. Ojja kwesomera chapter eyo yonna. You read for yourself the whole of that chapter. Naye bakulaga. But they show you engeri Esther gye yatakabanamu. The way Esther struggled. Ekintu ekyo ekyali kifubutuse mu malala ga Hamani ekyokutta Abayudaaya bonna kabaka nakkiriza n'akijjawo. How that reason that had come from Haman to kill all the Jews, the king came against that idea. Hamani yakola ekitindiro kwagenda okuttira Mordecai. Ekitindiro ekyo yakikola okusinziira ku malala n'obusungu bwe yali ajjudde. Kyekigera ky'ekitindiro kye yakola. Haman made a highway on which he was to kill all the Jews, and he made it basing on the amount of wrath that he had because of the pride that was in him. Kyali kyakutta omuntu ogwo. It was for killing only one person. Ng'abalala bagenda kubalumba eyo babattira eyo. When others were going to be attacked from wherever they were and they killed them from naye nga there. Mordecai ye nga Mordecai. But Mordecai as himself, Hamani amukoledde ekitindiro simanya fuuti mmeka, 50 foot high. Haman had made a highway for him on where he was supposed to be killed. Naye olunyiriro lw'ekkumi lugamba. But verse 10 says, so they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then the king's wrath subsided. Awo ne bawanika Hamani ku kitindiro kye yali asimbidde Mordecai. Awo obusungu bwa kabaka ne bukkakana. Ate si ye yekka. And not only him, ne bateekako ne mukyala we. They also added on his wife. Ne bateekako n'abaana be. And also his children. Amalala. Pride gakulembera ekigwo. Leads to a downfall. Tutandike okucekinga ebintu ebitunyiiza. Let's begin to examine which things annoy us. Byandibanga biva mu malala. Could be they are arising out of pride. Tebakukutte nga bw'obadde osuubira okukwata. You've not been handled the way you expected to be handled. Bw'omaze okuweereza. After you've ministered, tebakwebazizza mu ngeri esaanira okuweereza kw'oweereza. No one said thank you to you basing on the way that you've ministered. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Obudde bwaffe budduse tugenda kukomaawo. Our time is over. We are going to end there. Naye ng'amalala gazaala ebintu bingi. But pride leads to so many things. Kubanga nga bwe twalabye kyekikolokolo ky'ekibi. Because as we saw, it is the root cause of evil. Obutaagala kubeera w'oli naye osukkulumizibweko. You don't want to be where you have to be, but you want to be elevated. Mukama atubeere. May the Lord uphold us. Mukama abawe omukisa. May the Lord bless you.